Ochali ku Mighty Driver Manyanze Farida bikoberere gatiddwako ate Miss Nakandi Winfred onono nga ye mukyala eyegwanyiza ekifo kya Woman MP Kampala District era nga ate ye Executive Director wa Miss Chana Uganda. It is an organization that is advocating for the rights of young girls and women era nga bano believing anti ebyo mwana w'obulenzi byafuna munanga ate n'omwana w'obuwala ayina okubifunira ddala ate nno mukadde ke kamu obutalandagannyo ngina kubanga ate muwo omukisa so katulamuseeko atubulire how Miss Chana is doing before we dive into our topical discussion of the day. Good morning, Madam Winfred. Good morning to you, my dear. Hope you're doing good. How is Miss Chana? Miss Chana Uganda is well. I'm glad to be here. Good morning, Uganda and the world. Miss Chana Uganda tutambula bulungi. Ensonga z'abaana abawala n'abakyala tuzikwaza bukwako. Yenyabo. Kakati olowooza nsonga ki eziri mu ku affecting abaana ab'obuwala currently nti kati that is a most pressing issue eri abaana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala naddala mu myaka egikyali emivubuka emito balina okusomoozebwa mu byensoma. Education. Balina okusomoozebwa mu byensoma abaana ebbanga lye bamala mu ssomero oluusi tono okusinga ku mwana ebbanga lyandibadde abeerayo. Ebiseera ebisinga kireetebwa kubeera nga tebalina byetaago bisookerwako naye ate ebiseera ebirala kireetebwa grooming nga tebalina ba role models nga mu bitundu mwe bawangaalira tebalina gwe batunuulira ne bagamba begomba nti njagala kubeera nga Madam Winfred. Nti njagala kubeera nga gundi. Then abakyala ebizibu byabwe kale waliwo stage eziringa 3. Waliwo abaana abawala abali mu ssomero naye lower like primary ne lower secondary. Ewo n'abaana abawala bavubuse ng'emyaka gye giteekeddwa okuba mu ssomero maybe mu upper secondary oba mu university oba mu college oba mu tertiary institution yonna. Then n'abakyala abatuuse nti abakyala basooka emyaka 3 genda waggulu. Yes. Kati abawala bali mu stage eyo eya wakati abavubuka bo ate balina ekizibu ky'ebbula ly'emirimu. Unemployment. Ebbula ly'emirimu naye ate abalala abatanaweza myaka 18 tukyalaba nnyo ekizibu kya teenage pregnancy. Abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka nga tebeeteeseteese nga n'emibiri gyabwe teginatuuka kusitula mwana mu lubuto. So ezo ensonga ze tusinga okukolako ng'ekitongole kya Miss Chana. Naye omuntu yali ebuuziza in this current era lwaki tukyalina obuzibu bwa teenage pregnancies in Uganda? Is it the government failure? Should we apportion the blame to the parents? Abazadde tebali mukola mulimu gwabwe. Lwaki tukyalina challenge ya teenage pregnancies? Abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka bireetebwa ebintu bingi. Factors nyingi ezimu nga ziri cross cutting. Waliwo ekizibu ky'ebyenfuna economic factors. Poverty. Kati bino byenjogera si bya mu Kampala mukka si bya mu migotteko wasilamu za mu Kampala zokka naye bya Uganda yonna nti omukyala omwana buli bwabeera nga tasobola kusigala mu ssomero kireetawo omwana oyo okufuna embuto. Kwegamba essomero lino lituyamba nnyo okuuma omwana lwabeera mu ssomero kimuyamba yes nga bw'oyogedde okumukipinga bize naye ate kimuyamba n'okufuna bye yeegomba. Nze bwe nali nsoma primary walingawo omuwala nga bamuyita Josephine ng'omuwala oyo ali mu secondary mu senior 1 kati akawala ako nga kato nga kambala kati fem primary nga twambala pinafore biteeteeyi kati nenga Joseph ba secondary bambala skirt na blouse. Kati mama nga uli kumacha ampita wini jangu nampita mu dirisa jangu la fina uli agenda ku ssomero nawe njagala bw'okula bomala P7 oja kwambala nga skirt kati ngenda mu secondary nga nesunze kwambala skirt na blouse. So kati essomero lituyamba nnyo okukuuma abaana
obutafuna mbuto. Kati economic issues abantu babalanga tebalina busobozi bukumira abaana mu masomero. Then tulaba nnyo ne family zimenyese eziri raised by single parents. Bambi bamaama obusobozi ne bubeera butono olusinga abazadde abasajja bataata besuuliddeyo gwa naggamba. Naye ate ebyembi ekizibu ekyaleeta teenage pregnancy kikwasa n'ennaku. They are social issues. Abalazi bayita cultural issues. Tukyalaba society ng'okufumbiza omwana nga tanneetuuka tekirina tabu. Abaana babalabanga source of income. Babalabanga ebyamaguzi. Nja kuguza musajja gundi ampeye miliyoni. Nti kati ebimu biswaza n'okuswaza tugenda ne tubiyita culture. Nti ennono ya wano eri bwetyo ate nga kikyamu. Amateeka weegali agakugira okufumbiza omwana atanaweza myaka 18. Naye tukyalina society nga yo omwana kasita yeekoona akagere. Ngagamba obwo bwe buwanga bwaffe. Oyo aba atuuse okuzaala. Nga actually waliyo ne society nga omwana kasita yeekoona akagere takkirizibwa kuddamu kulaba mwezi gwe gwa 2 mu nnyumba ya kitaawe. Kati ebitongole byannakyewa musichana gye nkulembera n'ebirala ebikola ku ddembe ly'abakyala n'abawala awo we tujjiramu okulaba nti tumenya zino cultural beliefs enkyamu nti tumenya bino bwe bayita obuwangwa ate nga si buwangwa kwegamba abeerawo ekintu abantu kye baba bafudde ekyabwe ne basetinga presidency nekijja kibeerawo ne bakinomalizinga ne bakifuula culture part of the traditions of a particular community. Nti ffe wano omwana bw'aba agenze mu nsonga talina kubeera mu banne. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako. Kino nakisanga mu region y'e Teso n'enkisanga ne Sebeyi. Bino tutambula mu mirimu gy'ekitongole nga tugenda tusomesa abakyala tusomesa abawala ku ngeri y'okwekumamu okufuna embuto, ku ngeri y'okumira abaana mu masomero, ku ngeri y'okutumbula ebyobulamu byabwe, ku ngeri y'okutumbula embeera zaabwe ng'abakyala okubeerako kye beetuusaako. Nasanga twagenda mu masomero nga tugezaako okukuba tooki mu kibuuzo ky'ombuuziza ki ekikyaleeta teenage pregnancies. Ne tubuuza abaana ab'obuwala, ne tubuuza abaana ab'obulenzi, ne tubuuza abasomesa abakyala, ne tubuuza ne head teacher. Buli omu nga tumuggyako interview yiye. Naye twajjayo ekintu kimu nti singa omwana omuwala tugambe ali mu senior 4 ajja ku ssomero ku Monday kati njola ku ssomero lyadde eri omukyalo erya bulijjo. A normal school. Singa omwana ajja ku ssomero ku Monday ku ssaawa 4 eza break neyeebulankanya bw'ati n'abulawo n'agenda ewaka oba n'asaba ticca njagala kufulumako bweru ne mutaddamu kumulaba kubanga tikubeerako nnyo bikomera security sinyamaanyi. Omuwala oyo ng'afulumye ku Monday ne muddamu kumulaba Lwakutaano oba ne muddamu kumulaba ku Monday kitegeeza yabadde mu nsonga. Kyafuuka kya bulijjo. Bwe tukitwaliza ng'efuuka culture nti omuwala waba mu nsonga tasoma. Naye nga ki ekireeta ekyo? Tebalina bikozesebwa bibasobozesa kubeera mu mbeera ya kusoma nga banne ate ng'eno bw'ali ne mu nsonga. Kati abaana bakimanyira batubulira nga ye answer nga n'abalenzi bakimanyi. They think it is a culture. Senior humanity teacher akimanyi nga ne head teacher akimanyi. Nti omwana bw'abeera mu nsonga tajja kusomera. Robin abaddeko wano ku makya. Robin agenze waka. Kasitencha atajja ne luli bamusuubira nakunya mu maaso oba wiiki eddako bamanya abadde mu period. Kati omwana ebbanga eryo lyamala erya wiiki buli mwezi nga ayosaayo wiiki. Bw'oba toli mugumu nnyo bikutama kubanga buli mwezi olina okukopa notices za wiiki bye basoma wiiki namba. Omusomesa tagenda kubiddamu so olina kubuuliriza banno mwasoma biki bino bitegeeza ki. Kati awo abaana ne babivaako
ne babyetamwa ate nga tebaba na byakukola. I remember some girl was telling me nti munne yamugamba nti osobola okuwona period singa oba ofunye olubuto. Ategeera ekintu ng'ekyo? Singa oba ofunye olubuto osobola okuwona period for a full year nga togenda mu periods because you will be carrying a pregnancy that is going for 9 months. So ensonga nyingi nnyo ezireetera abaana abo ku becoming aba teenage mothers mu myaka egyo. Wabula njagala tuyingire topical discussion yaffe ey'olunaku lwaleero. We are going to assess the youth preparedness okubanga ahead of 2026 elections. Oza abavubuka beetesitese okwetaba mu kalulu ka tugenda okuyingira aka 2026 oba tukyabulamu. The person I have in studios ayina ekifo wasonze oba kyatunuulidde. It is now a public secret nti buli omu akimanyi we are going to have Miss Nakandi Winifred as Woman MP Kampala come 2026-2031. So kati njagala tutandikira awo ku nsonga y'abavubuka before nga sinnayingira ku your interest for Woman MP Kampala. Olowooza abavubuka beetesitese ekimala okubanga beetaba mu kalulu ke tugenda okuyingira ka 2026 nga bwe tucitinga examples with what has been happening in Kawempe recently. Abavubuka beeteeseteese. Obweteefuteefu bwabwe buliwa? Abavubuka ekisookera ddala to following a road map nga bwetambula. Nominations z'abavubuka zitandika mu June. Era abavubuka tubateeseteese nti of course strategies ezimu sijja kuzikuwa. Yeah, of course. Naye ekisooka kye twajjumbira ennyo kwali kwewandiisa mu exercise eyakaggwa nti abavubuka bonna exercise yaliwo ate neyongerawo n'ebbanga lya wiiki emu. Ffenna president yaduumira ate komanda abeera omu mu lutalo. Bwekiri agamba nti tusonga wano tuba tusonze awo. Era abavubuka bonna abasinga obungi bangi beewandiisa, bangi baakebera emkalala wawe bagwa nti luli nali nnondera gindi nkyaliyo nkyalonderayo. Abavubuka bangi bafunye awareness era mu kaseera akaako ku updatinga ebikwata ku muntu walondera. Bangi bakyusa balondera basobole okulondera mu bifo we bawangaalira we banaasobola okubeera kubanga tufiirwa obululu bungi olw'abantu abeewandiisa okulonda kyokka ne babanga gye bawangaalira si gye balondera. N'owulira nti wano abeewandiisa okulonda bali 8,000 abalonze bali 9 kubanga abantu tebawangaalirayo. So ekyo twakitereeza era abavubuka baffe bangi nnyo. Display of the SIG of the special interest groups voters register egenda kutuuka era abantu bajja kugenda beekebezi. Tukakase nti gundi nali nnondera Masaka kati nasazeewo kulondera Katwe mu lukalala nakomyewo nga Mwendi nti Mwendi kubanga ekyo ekisookerwako. Akalu k'abavubuka ku mutendera ogusookerwako ogw'ekyalo kakusimba mugongo. Era buli muntu asimba omugongo alina okuba nga ali mu voters register. So tweteeseteese bulungi nnyo abavubuka baffe bamanyi ekyokukola, bamanyi obululu babulonda batya, bova kweno level dda kweriwa. Tweteeseteese bulungi. Kyekukakasa nti Kampala district muli prepared. Guno omulundi buli kifo ky'abavubuka paka ku district youth council. Nga bwogamba nti abavubuka mweteeseteese bulungi okubanga mwetaba mu kalulu ka 2026 katunuulire embeera y'akalulu ne cost ejja nako. Olowooza abavubuka balina obusobozi obwetaba mu kalulu akali commercialized to the level that we have in Uganda? Akalulu k'abavubuka teketaaga nnyo ssente anti eno gavumenti eriko ekibiina ekifuga ekya NRM kyava vulgarizing ebyobufuzi. I don't want to agree with you, but yeah, you can kyava vulgarizing ebyobufuzi. First of all, omanyi oba oyagala okufuga abantu osooka n'oba constraining nti abavubuka tebalina mirimu,
abavubuka banji embeera z'okwebeezaawo zakweyiiya beeyiiya naye ate nga tetweyiiya kubanga tetusobola kukola beeyiiya kubanga tewali opportunity beeyiiya kubanga emisolo mingi beeyiiya kubanga n'akantu k'oboyiizaawo bajja ne bakamenya beeyiiya kubanga embeera gye tuwangaliramu tebasobozesa kukola mirimu gya buvunaanyizibwa kukola mirimu ne bafunamu ekyokulya ekyobuli lunaku kati NRM nekozesa omukisa ogwo egamba abavubuka batunatuuka akaseera bwe kati tujja kubakwata bwe tuti tujja kubawayo bwe kati naye abavubuka babuufu nnyo babuufu abavubuka tebagenda kugenda na buswazi nti batwaddeyo omutwalo katugende akavubuka ogenda kukalaba fembi tugenda kusimbawo abiri kubanga nti kano kakusimba mugongo ku level ezisooka ekyalo ne parish kati tewaliiwo gw'ogenda kugenda nga tulina candidate wa NUP ne bakandidate b'ebibiina ebirala ate abavubuka basimbe ewalala bajja kusimba kuba NUP anti bonna ba NUP bonna abavubuka ba NUP bonna ba NUP bannayuganda ba NUP why are you being overly confident abannayuganda ba NUP president aliyo even when you know very well that NUP teyasobola kuteeka bacandidates abamu in many areas of Uganda mu kalulu akawedde naye ebyagenda maaso mu kalulu obimanyi yes nga tetunadda ku byagenda maaso mu kalulu ka 2021 nze njaga tufokasinge mu kalulu ketunuulidde aka 2026 kati kanzireko ku yo interest okubanga becoming our woman MP because I am in Kampala. I really want to believe that you understand the challenges of the women living and working in Kampala. Kakati bwobanga embeera ezo zitegeera omuntu yandibadde ayagala okumanya what are you bringing different ebyawukana kuba abakyala abalala betuze tubeera nabo nga bakulembera obanga batuleadinga ekibuga Kampala oba district ye Kampala omukyala abaddeko the one you want to replace ava mu kibiina kyo do you agree nti takoze to your expectations as a party or to your expectations as a person? Omukyala ali ku kifo ali mu kifo ssaawa zino omukyala Honorable Shamim Malende munnakibiina kyange munna NUP munnange tukkiriza mu ideology yemu ne president waffe aliyo ebisinga tubifaanaganya naye ngenda kuleeta obukiise obusinga ku bubwe obusingawo kubanga nze mbadde mu nsonga z'abakyala okumala ebbanga n'ebizibu ebitawaanya abakyala naddala mu byenfuna mbimanyi mbibaddemu buli lunaku byentambuliramu abawala abatalina mirimu tebagina kuba tebasobola kukola naye tebabadde empowered tebatuukiddwako kubafuula employable tebatuukiddwako kubabangula mu mirimu egy'enjawulo weewaawo ebimu ku ebyo si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa paalamenti obulambikiddwa mu ssemateeka naye ate embeera z'abantu bawangaliramu obeera oziraba era ng'ozimanyi n'omanya kiki ky'oyinza okukola okutumbula embeera zaabwe okubeera nga balina kye beenyumiriza mu bukulembeze bwe okubeera nga bonna kuba babajjukizibwa nti tulina omubaka omukyala atukiikirira embeera z'abavubuka nzibaddemu era nzimanyi abavubuka baffe bakozi nnyo naye yadde ng'abamu tebaagala kukola abataagala kukola abamu bafuuka bayitayo okubeerawo nga tolina ssuubi kintu kya bulabe nnyo naye ate eno gavumenti etukamudde nnyo nti abaana bamwe bamazeemu essuubi era nebaza nnyo president Kyagulanyi kubanga abavubuka yabazizzaamu essuubi n'okubategeeza nti bino ebintu babisobola ate abadde nga akikola emyaka mingi nnyo kubanga muyimbi nga Bobi Wine bangi ne babeera nga bali inspired by him nga balabira ku ye nti naye nange nsobola nga mu nnyimba ze abajjukizanga abateeramu obubaka so kati it was just timely that ajja n'atukulembera nga president kubanga era abadde mukulembeze waffe mu birowoozo
emyaka mingi nga tulabira ku ye ne tugamba nti naffe tusobola. Abavubuka balina talanta ebitone ebyenjawulo. Balina talanta mbadde mbavubuka nga balina talanta za boxing, okuba ebikonde, ebyemizannyo ng'ebyo, emipiira. Naye bangi babayitamu bwe bati lukwakwayo for political mobilization. Bakozesebwa. Nti abavubuka baabo nakubamuko kulaye ne bagenda. Kati njagala nnyo okuteekawo enkola ezitumbula ebyo abavubuka bye basobola sustainably. Nti wadde wendi wadde siriiwo omuvubuka asigala aganyulamu ekyo kye nateekawo. Mbeera ku stage z'ababooda ne bakugamba ffe tetwagala ssente zammwe. Annaffe tetulina ssente za kubawo. Naye baagala enkola. Ogunjeewo enkola eyinza okubaleetera enkulaakulana. Bw'oba ng'olina ky'osobola okusaka. Obasakire. Omanyi nti ffe mu mbeera z'okutumbula embeera z'abantu omulimu gwaffe gwa kusaka. Era gwe nkoze ebbanga lyonna. Bw'oba ng'olina ky'osobola okusaka nti osobola okuteeka ebyalaani mu kasenta abaana ne bayiga okutunga ne beekyusa embeera zaabwe sustainably nga wadde gwe toliiwo wadde ne kuba ka palamenti ovuddeko naye abo abaana perhaps n'abaana baabwe oba nti oyo omuwala gw'oba otumbudde gw'oba oterezeza obulamu bwe asobola okuweerera omwana we oba oli awo wadde taata w'omwana yamusuulawo. So ntunuulira nnyo ebintu ebigenda okutumbula embeera z'abantu mu ngeri eri sustainable bagyogera batya mu Luganda. Nakandi. Ngere ya namaddala. Kankuyite nakandi otegere nti oli Muganda. Yennyabo. Bale nyala ncyanguye. Mu ngeri ya namaddala. Etali ya kaseera kagere. Etali ya kaseera kagere. Okay, before we go into the challenges that women in Kampala and the youths are facing, njagala nkubuuzeeyo ekibuuzo. We all know you come from Mpigi. Why aren't you contesting from Mpigi? Why Kampala? I come from Mpigi. Mpigi is my home district. It is my ancestral district. Jenzikibwa. So nina ndi mutuuze we Kampala. Nondera Kampala. Nakalondera Kampala emirundi 3. Okay. Kati rather emirundi 2 kuno kugenda kwa gwa 3. So I have the right to contest here. Kubanga ndi mutuuze wawe. We wano. Yenya. Osibukawa? Ndi we Jinja. Obe wangalirawa? Kagoma constituency. Kyetubagamba mugende mwewandiise we muwangalira we munasobola okusuula akalulu kammwe. Kati nze nondera ku ITEC Kyambogo University. Kampala district. Okay, tugenda kubanga tunuulira ensonga nakandi yezaalaba eziri very cardinal nti tezikoleddwako ate nga omubaka omukyala owa Kampala district yandibadde nga azisoosowaza nnyo. Those challenges that women are facing that haven't been tackled by the members representing them, and you believe they should be nga zisoosowazibwa mu omubaka abakulembera abakyala e Kampala. Ekisooka kye njagala okutereeza nti ekisookerwako buli Munnayuganda alina eddembe. Buli Munnayuganda nga oweza emyaka 18 nga mu lukalala lw'abalonzi mw'oli olina eddembe okwesimbawo. Pulezidenti waffe atukubiriza buli luggya mwesimbewo muvuganye. Okwesimbawo within the party, kwesimbawo mu maaso g'Abannayuganda bonna. N'olwekyo ebiseera ebimu omuntu bwe yesimbawo okutuukiza fundamental right ye nga Munnayuganda nti nteekeddwa okwerako ettoffaali lyenteeka ku ggwanga lyange. You know, they just do it like they don't just do it. Nti nteekeddwa okubeerako ettoffaali lyenteeka ku ggwanga lyange. So tekiri nti no bonaasanga abantu abavuganya onavuganya oli kubanga tunulidde oli kino nedda. Osooka ne weesimbawo kubanga olina qualities ezizo ez'enkizo z'osobola okutuusa ku Bannayuganda, obuweereza busobola okutuusa ku Bannayuganda mu ngeri
mu ngeri esingako oba oliawo kati okudda ku kibuuzo kyo ebimu nabadde mbizeemu embeera z'abakyala okubateekateeka mu mirimu gye bakolera kuba kati nze ntambudde mu butale wano mu Kampala balina ebintu batandiseewo nga bo balina sako zaabwe ntonotono naye tebalina buwagizi bumala. They don't have enough support. Tebawagiddwa kimala kwebeezaawo nga tebabeera nga teba living off politicians or leaders. Abakyala balina sako mu butale bwabwe. Bamakanika balina sako zaabwe. Ababoda balina sako zaabwe. Obasakidde otya okukulaakulanya embeera zaabwe. Nga togenda kujjanga obawe naye ate nga osobola okubasakira resources ezigenda mu sako yaabwe ne bateekera we basobola okutuuka bo ne bagenda okubeera nga beewolanga ne bakomyangawo nebeera fund ekula embeera zaabwe nasobola okuzitumbula. Njagala nnyo okukwata ku skilling abaana naddala ba teenage mothers kubanga bangi naddala Musiraamu muno. Tuyina Skilling Uganda, an initiative by the government that you do not even need to pay a shilling okubanga you become part of the program. Lwaki olowooza abavubuka tebakyetanidde nnyo ate nga it is an initiative that is giving skills eri abaana ab'obuvubuka okubalaba nti bejja mu bwavu ate era ne mu kubanga tebalina mirimu oba bakozesebwa. Bagipoliticizing. Omanyi tuyina ekizibu ne government eno. Teyawula bintu bya government na bintu bya ruling party. Okay. Nti a project ngeeyo nebeerawo tuba nezi project za government nga ziri mu budget ya ggwanga. Nti tugenda kuwa abavubuka Youth Livelihood Fund. Mu bibiina bwe biti. PDM. Nga sente ziva mu nsako. Ziva mu Consolidated Fund. Ziva mu bufunze sente zaamwe wa musolo. Naye bakituuka mu kuzidelivaringa eri abantu abalina okuzifuna. Zibeera sente za NRM. President Museveni abawadde. Kati abavubuka ensonga ng'eyo nga teteekeddwa kuba muwadde ne politics. Kubanga zino sente za mu government this is a basic service eno okutuuka ku bantu. Kati bapoliticizinga ani agendayo. Ani agenda ku lukalala. Olabye ensonga emivuyo egijjudde mu PDM. Nti omuntu enafuna miliyoni emu bakwako emitwalo 8 ate balonda ani afuna n'otuuka ku kitundu nga ate abalina beebongeddwa ate abatalina bo tebafuniddeeko ddala kubanga oyo awagira Kyagulanyi oyo teyatuwagira. Tebagamba nti mulina okwewandiisa abantu 10 mukole ekibiina mugende musabe sente za PDM. Si bwe omutendera bwe gulina okubeera. Gendayo ku byalo. Gendayo ejjinja gy'ova. Bajja kukubuulira nti abalina era be baayongerwa oba abo batambula nga bayimba General Museveni be balina access to these funds. First of all enguzi ejjudde mu bintu ebyo ani afuna sente naye ate ne sente zibalina okufuna bazibatemako abazibawa batemako enguzi yaabwe. Kati kyekimu ne mu skilling engeri abantu gye babalonda nti mujje tubabangule eri extremely political bagala bakyusa political ideology. Nza z'okuyiga enviiri ate lwaki oŋŋamba nti ugambye biri political ugamba enebeera tekyali service ya government. Nawulirako president w'okukkiririzaamu ng'agamba nti ababaka abajja okubasaba akalulu babawe sente muzirye naye temubalonda. Kakati bwe wabeera nga waliwo Skilling Uganda nga bakuwa skill genda oyige skill naye tokola ki totwala ideology yaabwe.
anti nkugambye n'okulonda ani agenda okuyiga skill nga wali mu PDM anti tomala gagenda n'okulonda ani agenda listi banange wali oligondi eno so ba politicizing embeera eyo wadde nga tekyandibadde bwekityo nti projects za gavumenti zibenefiting abo abawagira ekibiina kya NRM kati mmwe abatakkiriziganya n'ekibiina ekyo ne mubeera nga muli sidelined nti abo banuupu. So kakati in such a political environment gwe osuubira initiatives zogenda okukola because when you are a member of Kampala now kati you are representing the NRM women and those in opposition ogenda kukola initiatives ezigenda okugamba okugatta abakyala abo ababiri nga bonna baganulwamu andi nga bwe nkugambye biri skills zoyagala centers these skill centers eziri politicized this is a government ate omubaka omuntu nga it's a private initiative ebe eganyula abantu nyinza kuwa kyakulabirako nga bino bye tukola ku musichana tulina ebyalaani abantu bajja ne bayiga okutunga nga tutunulidde just mbeera zaabwe nti ono mutuuze wekomamboga nti ono talina basic skill nti ono yasoma kutuuka wano n'olwekyo eno skill agyetaaga omubaka wa parliament obeera okiikirira abantu bonna kyova olaba nga nnyina ekizibu ekyamaanyi mu kusosola abantu abagenda okuyiga skill ku centers eza government omuwi w'omusolo zasasulira. Olunaku lweggulo ku parliament mu committee ya health ababaka balwaizinze ensonga baneekolera gyange the prostitutes around the streets of Kampala era nga bagamba nti it has become a problem in Kampala. As a woman who is advocating for women's rights, who is also advocating for equality, you know, girls have to have equal rights like men. Olowooza ensonga yaba nekolera jange all over the streets of Kampala oyinza gye handling otya? Abakyala abo babulamu okuteekateeka organizing n'okubalaga their potential. Kubanga abasinga bagenze mu mulimu ogwo olw'ebizibu ebibatuuseeko. Abamu olw'okubeera nti abaami babaleseewo n'abalekera abaana. Abamu olw'okubeera nti abadde exposed to drugs at a young age. Nti abadde muwala muto n'abeera exposed ku biragalalagala neyeesanga mulimu ogwo. Ngate maybe afunye addiction takyasobola kutereeza mbeera ye. Kati ekisookerwako kyakutegeera circumstances zaabwe. Toyinza kuimposinga solution ku muntu nga tomanyi kizibu ki. It is dangerous. Kituufu. N'ogamba nti nze ndesa solution yange yeeno. Kati nga wenkugambye nti bagenda ku street ezo olw'ensonga ez'enjawulo. Ensonga zaabwe zisinga era nsonga z'abakyala. But some women don't just want to work. They want to live a soft life. So they want easy things. Some end up on the streets. Bw'obeera ng'otereeza obulamu bw'abantu, it is extremely difficult, almost impossible, to achieve 100%. True. Fe mu social work, oba mu development work, batugamba nti ne bw'okyusa obulamu bw'omuntu omu, naye ng'obwo bukyuse. It is a success. It's a success. Ngenda kuwayo example. Ntera okugigamba bannange. Okasi jagirandaza on how I started this work of menstruation. Nti nze ne mukwano gwange nnyo, my best friend. Twali tutula ku ntebe y'emu. In school? Yeah, mu ssomero. Lumu ne bamuyita agenda asimula ekibaawo. Agenda asimula chalkboard olubaawo. Bwe yali ayimuka ogenda ku chalkboard, ekigoye ne kigwa okuva mu uniform y'ekiwero. Kye yali ataddemu. Era teyatuuka na ku lubaawo n'agenda. Tetwaddamu mulaba ku ssomero. Omwaka ogujja twali tutula P7 ye ng'ali lubuto. Era yazaala omwana we ku myaka 13. Kati agenda oweza emyaka 2 ng'alina abaana nga bana.
kati nze atafuna kizibu ekyo obulamu bwange bwanjawulo ku bubwe kituufu. So omuntu omu ng'obulamu bwe buteredde perhaps asobola okukyusa generation. Kati wetunaba tutereze tunaba twagala okutegeera circumstances z'abakyala bano baneekolera gyange n'engeri gye tuyinza okuofferinga solutions. Tuyinza obutakwata kisaaganda weewaawo tujja kwagala okutegeera buli omu embeera ze n'engeri gye tuyinza okumuyamba naye ate toyinza kujjamu ba outliers. Nze ndi statistician. Toyinza kujjamu outliers. Tewaliiwo solution etalina outliers nti oyo alimi oba ono because ebigendera byabe byanjawulo. Naye ate nga abasinga obungi beba bagenda mu mulimu ogwo nga tebalina kiddako. To make a living. To earn a living. Alina abaana, talina kiddako, omusajja amulese mu nnyumba bwe bityo. Kati ate omuntu nga ye agendayo out of luxury. Toyinza kumuyamba na skilling. Toyinza kumuyamba naye ate osobola perhaps okumuyamba ne mindset change. Naye ate osobola n'okusanga oli ng'emisana akola omulimu gwe ogwa bulijjo nga wano bw'oli mu kukola. Ekyo naga neekolera ejije naba neekolera gyange. Kati ebiseera ebisinga oyo toyinza kugamba nti ojja kumubangula mu kutunga, ojja kumubangula mu ngeri gye batambulikamu business entonotono, engeri gy'okoleramu okulima ewakaawo bwe kityo. So outliers bajja kubeeramu naye tujja kutunuulira ekisinga okugasa abantu abangi nti will identify nti banaye twagala emirimu gyammwe mukukola naye not on every street of Kampala. Kale mubeere ku street emu that everyone knows oba oyagala muntu neekolera gyange bali ku street bweti bagende bakolera awo instead of them being all over and they are calling on men and men have kids in their cars. It is embarrassing. Wetuka ku issue of morality kiba kigenze wala ddala. Basikanya ne bakyala bannaawe. Kubanga otambula ku street ng'otambula oba ne mwannyoko oba ne muganda oba n'omwami we. Naye basobola okusikana n'okuyisaamu empi somehow. Kati kyenkugambye oluusi obeerawo embeera z'abantu ng'olaba waliwo ekitali kituufu. Kati osanga oli okimanyi nti abaana abawala babeera trafficked. Kituufu. Osanga abaana mu mabaala. N'omutunuulira nga wa myaka 16. Abaana oyogera naye nga wa myaka 14. Naye ng'olaba embeera ze n'ennyambala ye. Oluusi ng'akola mu bbaala eyo nga waitress. Kati oyo omwana bambi abeera mu luzungu tukiyita kwegamba she has been deprived of her innocence. Babbye childhood ye. Her childhood has been taken away from her. Atandise okulivinga obulamu bw'ekintu ekikulu at an early age. Nga mwana muto nti omwana ku myaka 12 mutandise omukunamya aze mu hoteli okuweereza. Kati omuntu we bw'omusanga nga wa myaka 2. Because wali jjukira ab'emabaala abadde exposed atandise okunywa omwenge. Yalabalaba dda ensi. Kati bw'omusanga nga wa myaka 2 ojja kulaba omuwala neekolera gyange era n'abaana tebali responsible. Naye nga bambi yali exposed to habits at a very young age. Ng'olina kumubudaabuda, kumutereeza kubanga abo abasinga babeera baggyibwa ku bazadde baabwe nga babagamba bagenze batutte Kampala kukola. Nga bw'olaba abaana abaggyibwa wano ne batwalibwa mu biyumba Saudi Arabia oluusi ne bafunirayo ebizibu. Oba omuntu ne bamufujja wano nti ogenda kukola mulimu bwe guti e Dubai oba Oman oba Qatar oba Jordan. Ne batuuka ne bamuteeka ku street. Omanya ezo story? Yes, nalabako omwana omu ng'akola story eyo. Ne bagamba kati omulimu gwankuleeseeko gwa kwetonda. Kati omwana we nabeera mu nsi mu ggwanga ly'atamanyi ly'atalina wa Luganda na lumu ate ng'omutulese kwetonda. Ekyo ekintu kituukawo ne mu ggwanga lyaffe lino. Omwana n'omufuula ne bamujja mu kyalo n'omutrafficking okw'aboobwe. N'omujja e Kassanda n'omuleeta e Kampala. N'omutandika omukozesa emirimu. Soka n'omuteeka mu bbaala aweereze ebiki bimaliriza ng'omwana agenze kwetonda. Ekyo nno kijja kuntwala ku meaningful representation ey'abakyala gye twagala okulaba nga tutunuulira nti you are a woman leader in a community. Lwaki abakyala oba ababaka baffe abakyala abakulembeze abakyala tebakoze nnyo meaningful representation mu bifo bye tuba trustinze nabyo? Otunulira parliament yaffe gye tulina abakyala over 150
mwe bali mu parliament naye ate otunuulira nnyo significance yaabwe vis-a-vis emirimu gye balina okukola nga ntono nnyo. What is stopping women from performing to the best or to the expectations of those that trust them with power? I do not agree with you that women are underperforming. I do not. Abakyala betusindise mu parliament si kituufu nti tebakola kutuuka kuba byasuubirwamu. Si kituufu kubanga emirimu gye balina okukola oba oliawo ng'ababaka ba parliament bagituukiriza mu kapasite zaabwe. Ekintu ky'oyagala okumbuuza kiri nti lwaki tebavuddeyo nnyo ku nsonga z'abakyala. Kwegamba meaningful representation, owandyagadde okulaba omukyala ng'era ensonga z'abakyala azikutte kannabwala. Yes, kati ekyo ebiseera ebisinga kiri individual. Kiri individual okusinziira ku biruubirirwa by'omuntu. Okimanyi nti abantu babana interests. Yes. Nobeerawo nga gwe climate activist nga gwe erubirubirirwa byo n'ekintu ky'okoze obulamu bwo bwonna n'ekyogamba nti kino kifiirako. I have a very strong conviction about this. Kya climate, kya environment, kya kukuuma butonde nga gwe very convinced about it. Kati abakyala bano first of all emirimu gy'obubaka bwa parliament egirambikiddwa ena bagikola oba oliawo abasinga bagikola. Naye what is their personal conviction? Ojja kusanga oli nga ye lawyer n'amateeka era nga buli ekyetaaga amateeka ojja kimulabamu oba ebisinga obungi. Okitegeera nga ye ajja kulabikira awo ye conviction ye interest ye. Kati nga mukuyamba abantu abafunye obuzibu basibye baana basibye baani ajja kuvaayo mangu kubanga ye interest ye n'obulamu bwe buli awo. Eyo yeba y'ensonga lwaki tuba twakwesiga ogenda otukiikirire. Kati kyova olaba nga njagadde mwesige kunze nga interest zange era z'abakyala. Wemba siri mubaka wa parliament emirimu nkola gya kutumbula mbeera z'abakyala. You are a social worker. You deal with social issues affecting women. Exactly, affecting women. Ebyobulamu, ebyenjigiriza, economic empowerment of women and girls. Ate bwe tumala okutereeza embeera z'abakyala n'abaami baba baganyuddwamu kubanga bwe tuleetawo embeera ennambulukufu ekumira omukyala mu kukola promotinga sako zaabwe. Kitegeeza omukyala oyo abadde alina ebyetaago ebingi bikendeddeko. Bwabeera ng'omwami muvuzi wa booda ng'omukyala bulijjo yeetaaga bamulekere siringi 8 wakoba 1,000 naye ate nga kati naye alina obusobozi obwetuusaako 5 ajja kwetaaga ebyetaago byaba bikendeddeko. Kati ate lwaki ensonga z'abakyala nze zinsuula ku mutwe kubanga omukyala ono kasita promoting ebyenfuna bye n'obutabanguko mu maka bukendeera kubanga akasente kaba weekala. Obutabanguko mu maka ebiseera ebisinga buva ku dependence. Nti omwami oluusi atuuka ng'alaba mumutami omwana ayagala paadi twagala paadi njagala kusiba nviiri maama yafiiriddwa bwekityo. Kati omukyala bwabeera nga naye embeera ye tuseemukko wabeerawo ku mutual respect. Nti omusajja naye aba alaba nga omukyala ajja kuwamu katiibwa kubanga olina ku kasente. Ajja kuwawo katiibwa kubanga naawe olina ky'oleeta ewaka. Njala tutunuulire embeera z'abakyala abasuubuzi mu kibuga Kampala naddala bano abakolera ku streets nti abantu abo bayiganizibwa aba KCCA oba abakuumaddembe. Ensonga eyo ebanyigiriza nnyo. Some of them we bajja ekyokulya buli lunaku sustain their families kuweerera abaana kukola ki. Naye during ku mulembe gwa Nabiila Naggayi
yabeera mu parliament okuva mu mwaka gwa 2006 before Shamim Marende yaje okubanga am replacing, of which I would say Shamim hasn't done a lot, and maybe she has done something, but she hasn't done a lot to the people, to the women of Kampala. Olowooza ensonga ya street women n'engeri gye bakwatibwamu oyinza gisolvinga otya? Embeera z'abasuubuzi mu kibuga wano, embeera gye bakoleramu bangi gyennyamiza. Kituufu. Tebalina bifo biteeketeeke we bakolera, ebifo ebiri strategic ewandigambye nti kino ekifo abantu bakuŋŋaaniramu nnyo, abantu bayitawo nnyo, bibagiddwako. Abakyala bano batundira ku street bano bawaliyo nabo maduuka, waliyo n'ab'omu maduuka n'ab'omu butale gwe basindise mu saafi gyagamba teri baguzi, n'ab'omu butale. Munnange ebizibu ebimu bye balina ng'ogyeko location and how strategic it is. Yes. Zezo taxes eziri levied, emisolo egyo oluusi obutonotono twagala ka license wano, tokkirizibwa kubeera wano, leeta ssente bweziti. Egimu gya mu butale within, naye ate egimu giri ku mirimu gyabwe gye bakola. Nabadde nyina omuntu gwempa ekyokulabirako, wadde ate kino kyabasuubuzi abasuumuuseeko, neera nga nabo bakyala. Okimanyi nti waliwo ebintu nga mu tax schedule tebiteekeddwa kusasula musolo. Bitunga. Naye ate nga tubisasulira omusolo. Bitunga ki ebyo? Can enlighten Ugandans? Kati nze ndi mukozi wa sanitary pads. Tuzikola ezoozebwa. Yes. Reusable. Teziteekeddwa sasula musolo. Ne material azikola tateekeddwa sasula musolo. Naye tugusasula. Why do you pay yet you know you are not supposed to pay? Tugusasula ate nga teba nanguzi. Bakulaga nti for you cannot benefit from this. Naye nga bakugamba ani ayinza okubenefitingamu, ani ayinza okibenefitingamu. Singa obadde ne factory ng'olina abakozi nga 10, singa obadde oyingiza konteyina nga 5 eza material, awo tuyinza okulaba naye nga kiri mu tteeka nti reusable sanitary pads and all their inputs are zero rated for tax. Naye n'olemwa okufuna engeri gyo benefiting from nga singuzi si favor, it's not a favor. Naye ne bakulaga nti olina ogusasula n'obula obuyambi nno from anyone at URA. So kati ekyo kituukawo ate ku bantu nga ffe nti you are in manufacturing and things like that. Kati osobola okusuubiriza ekituuka ku bakyala abakola obulimu obutonotono abagezaako okwebeezaawo. Fenno enteekateeka yaffe esooka yakutegeka abakyala banga nakugambye organizing is very important. B'organizing abantu bafuna eddoboozi lyerimu neligamba nti kyekino. Nze nga kugambye nti nze my interest is on women empowerment. Era nja kuteeka nnyo essira ku policies ezo ate zisinga weeziri zibulako ku implementinga. Of course oku implementinga kwetaaga omuntu alina interest mu nsonga eyo ng'agigoberera buli lunaku, nga following up ng'omukulembeze w'abakyala buli lunaku. Kye tujja okukola obulungi kubanga tukimanyi era n'embeera z'abantu tuziraba ate era mutuwangaalidde. Ate gy'emirimu gye experience nga nze kugambye kye experience nga nange kinyigiriza. Naye bandaga nti abakozi bennina abo batono. Bw'onaafuna factory nga abakozi balinga 10. Bw'oweza abakozi nga 10 ne containers oyingiza eziwera. Container ennene, container ezijjudde nga 5 tujja kuwa. Kati weebuuza omukyala nga nze nga ggwe ogenda kuzimba ddi obusobozi? When are you going to build capacity?
to employ 100 people. Ogenda kufuna ddi obusobozi obuba n'abakozi 100 okubanga otuuka ku state obuzimba factory ennene. Ogenda kufuna ddi obusobozi obuyingiza container za materials 3 nga zijjudde osobola okubenefitinga mu kintu ekyo. Kitegeeza nti tulina amateeka, tulina policies naye their implementation is discriminatory in nature. Okay. Zibenefitinga abo ate abalina. Njagala kati tuyingire politics waffe ow'ekibiina kya National Unity Platform. But before we go into that, njagala tutunuulire operation yabadde mu kalulu ke Kawempe aka by election. Are you prepared? Because akalulu k'ekibuga Kampala, given that vis-a-vis the security, national security, we would all wish to be secure in this country. Now, Oloza, are you prepared for the oppression, for the violence? Why must violence be part of an election? Why it doesn't have to be part of an election, but there's precedents nga violence tabula mu kalulu k'ekibuga Kampala. Era nga latest example gye tulabye Kawempe. Ngate tubuzayo emyezi mitono nnyo okuyingira 2026 akalulu akali general kosonzeemu nti I am coming as a woman MP Kampala district. Kino nno tekiri kunze nze nga aspirant nti njagala negwanyiza ekifo kino n'ekiri ku buli Munnayuganda agenda okwetaba mu kalulu. Ate okwetaba mu kalulu si kwe kwesimbawo. Buli muntu ali part of the electoral process okugenda okukebera oba erinnya liri mu lukalala okugenda n'okukuyega akalulu n'okukanoonya n'okukalonda n'okukakuuma. Ekisooka kye njagala okujjawo era kye tutalina ku legitimizinga kwe kulowooza nti akalulu kateekeddwa okuba mu violence. Abakuumaddembe batukolako effujjo. Ekyo kituufu. Naye ate kikyamu. Si bwe kiteekeddwa okuba. Kikyamu. Kyebakola, yes. Ekyo kituufu nti batukolako effujjo naye kyebakola si kiteekeddwa okubeera. Nti tetulina kubeerawo nga tumanyi nti kasita weesimbawo. You come prepared for the violence. Yes, you come prepared for it. However, Abannayuganda tulina okumanya nti kino si bwe kiteekeddwa okukola. President atera okutugamba nti olunaku lwe tulisalawo omanyi waliwo akafaananyi ka cartoonist nsaba nsaasire kubanga simujjukira exactly who it is ate saagala kwotinga mukyama. Waliwo emmeeza bweti kuliko abaloodi batudde bambuto nnene balinga 3 naye ng'emmeeza eyo ewaniriddwa migongo gy'abantu. Abantu balinga 10 oba 10 kale bakutamye bwe bati ku migongo gyabwe kwe kutudde emmeeza. Kati president atugamba tube tulisalawo okusituka ebyokulya by'abano bye bali bitafutafu bye bali mu byetuwaniridde byetuwaniridde bijja kuyiika era byonna bye balya bijja kuggwawo. Kyannaku nnyo era nkivumirira nnyo nti ebitongole ebikuuma ddembe ebiteekeddwa okuba nga bikuuma eddembe ate bye bisinga oddityoboola. Naye si bwe kirina okuba nti bannange omuntu agenda kasita osonga bwoti nti njala kwesimbawo oba ngenda kulonda. Akugambye abeetaba mu kulonda si beesimbyewo bokka. Kituufu. Kubanga violence eno esinga actually ekolebwa ate ku bantu abazze okulonda. Ku bantu abatambula obutambuzi ne bakandidate baabwe. Ku bantu abazze ku rally ne bakuba mu tear gas. Ku bantu abatambulidde abakuma candidate nti tuli mu kutambula tugenda Kawempe ku 5 tulina rally ne babakuba. Ku bannamawulire nga ggwe nti ozze ne kamera kukwata bigenda mu maaso mu kalulu kujja kubizanya ku mpewo abalabi baffe bamanye kyekyagenze mu maaso e Kawempe ne babakuba. Kati ekyo kikyamu. It is wrong, it is unconstitutional. I agree with you, it is wrong, though it is happening, and
the precedents, and I don't think 2026 will be any different. Njagala okuyingira mu politics wa ekibiina kya National Unity Platform. They say, I don't want to be ndi so sure. Nakandi, I have Nakandi Winifred on the show, and she's coming as Woman MP Kampala District, a position that is being held by Honorable Shamim Malende. Bagamba nti okufuna kadi mu kibiina kya NRM wetagamu akasente, tagamu ettooke. Is it true? Kufuna kadi mu kibiina kya NRM simanya mu kibiina kya NUP, sorry, kibiina kyo. Nti wetagamu ettooke, you know, you need to have some money to be able to be a card holder of the NUP card. Bani abagamba? Abantu bijeyo gye ntambulira nga noonya amawulire gange. Naye bannange bannamawulire. Ekibiina kyaffe kibiina kikoleddwa ku maanyi g'abantu. Nakati kiyimiridde ku maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu ffe ye basis y'ekibiina kyaffe era ge galonda omuntu. Tulina processes ezirambikiddwa obulungi nti omuntu ajja mu maaso ga vetting committee, yo nga committee nemusunsula nga munnakibiina. But most importantly, ne bagenda ku ground babuuza bannakampala ani ayinza obbakiikirira obulungi, mwe mulaba ani. Kati process ezo ziri clear, abantu baziyiseemu bazeetabyemu. Do you know that even those who disrespect the law know the law? Do you know that even those who might disrespect the processes know the processes exist? Ebyo speculation. Ebyo mugamba nti kaadi za ssente, nti omuntu okufuna kaadi wetaaga okuba mu netooke, speculation. Nakubeera nti mubuzaabuziddwa. Omanyi tubuzaabuziddwani? No, mubuzaabuziddwa, like abakyogera baba confused, bagamba naye how are these people able to pull this off? Tebabulayo kantu ke bagamba nti omanyi ebiseera ebisinga omuntu abatagala kukkiriza nti nno omuntu akoze ekintu ekituufu. Nti akoze ekintu ekirungi. Nti oba omuntu gw'atasuubira kubeera nga wakabi afuuse wakabi. Kati anoonyayo engeri ey'okudiscreditinga, ey'okuzaalawo, ey'okulaga nti naye era waliyo ekibulamu. Nti oyo kati waliwo abagamba bwe towulira abantu abagamba nti Abannayuganda enkumuliitu ababeera bawerekera president buli kaseera baba bagenze kulaba muyimbi Bobi Wine. Gwe tokiwulira? Mbiwulira. Naye abo baba just banoonya ngeri ya tebagala kukkiriza. They just discredit. Nti ono president abantu bamulonda, abantu bamwesiga, abantu bamwagala. Era bakkirizaako ate omumuli gwenkukyukakyuka mu Uganda. Babateekawo eryo tuba tuliyita zalawo nti abagenze kulaba muyimbi. Nene bitaninga out ngera tuba kubi. Okay. There has been a precedent mu bantu abali mu kibiina kya NUP naddala abo abaagala okwesimbawo nti the negotiations within the party ne bagamba nti gwe nakandirinda kojja kujja 2026 ono kaakwatemu atuvugemu ekisanja kimu. That is said with Mosiri David and Alan Sewanyana. Did you have any talks with the current Honorable Shamim Malende? Ogamba, maybe I am incapacitated, maybe I am not coming for 2026. Were there any negotiations for you to come as a woman member of parliament, Kampala? Ntimokiriziganya nti gwe Shamimu gwe jangu 2021 2026 nze ngenda kukwatirawo 2026 2031 tirulinga tanda bakujja kwesimbawo janguko kino malenzi gye kiri nedda ekyo tekiriiwo tekibangawoko naye nga bwe nakugambye ndi muna Uganda ina constitutional right. You have a right to contest. Ate ne president atujjukiza nnyo. Nti mwesimbewo muvuganye. Ate ne wano juzi
bayabadde ku TV emu yes n'atujjukiza nti tewali muntu you're not supposed to seek permission from anyone to be free in your own country. Wakitegedde? So negotiations nzi respectinga wezibadde bwe baba nga abantu balina kye batuuseeko ng'abantu it is well naye ate era buli omu ku abo aba alina right okwesimbawo abantu ne basalawo byokwesimbawo n'okulonda democracy. Omanyi si kirungi kubeera ng'oli negative minded but let's say supposing akadi bagikubye ey'ekibiina kya National Unity Platform bagiwadde omuntu omulala would you concede n'ogamba nti engeri gye sitafunye card nzikiriziganya n'ekibiina kyange gwe kironzeewo oba you would come because it is your constitutional right to come and contest as an independent candidate? Naho ngambe ekibiina kyaffe kikolera ku maanyi g'abantu abantu people bebasalawo people power is our power so abantu bebasalawo but most importantly nga munnakibiina kya National Unity Platform buli process webeera nga nnambulukufu kubanga tulina processes ennambulukufu era ze tusuubira okuba nti zinaaba nnambulukufu. So buli process webeera nga nnambulukufu okusinziira ku party constitution n'okusinziira ku semateeka also semateeka tufuga nga kibiina n'ensemateeka wa Uganda nti mutalina ddembe okukola kino mutalina ddembe okukola kino bwe twetaba mu process very free and fair twetaba mu process ekibiina ne kigamba nti ono yagenda tukatya flag tujja kuwagira flag bearer era gwe nsuubira nti ajja kuba Nakandi Winifred. I love your overconfidence. Sometimes overconfidence is bad. Overconfidence. Because sometimes when things don't come out the way you expected, you get highly disappointed. Actually, change also kugamba taking a precedence. Nti processes wezibera fair. Well, ejeringanga if this. Naye kasta tuyingira process okujetabamu tuba tulina okubeera nga tuli beetegefu okutwala ekyo ekivudde mu process eyo naddala nga nnambulukufu. Bw'otunuulira ababaka abali mu palamenti gye tuyina NUP okuddirira ekibiina ekisooka okubeera n'ababaka abangi NUP ekwata kyakubiri era nga abantu bagamba nti ababaka abajja ku mulembe guno gwa people power our power batuwadde ababaka b'ekiboggwe abatamanyi kyakukola abatali they do not know what they are supposed to do as leaders. Olowooza NUP ekoze ekimala okuteekateeka abakulembeze baayo abagala okwesimbawo 2026 have they prepared their candidates? So kompeyo babiri abatakoze ab'ekiboggwe nja kwambala bisiza omanyi oyinza okuba nga owayiriza abantu no tulina bakansala abali mu kukiikirira Kampala nga bali Canada. Don't we have them, those who stood to get visas to go to Canada? Ekyo kituufu. Oyo taba mubaka wa Kiboggwe? Ekyo kituufu. Thank you. Tuli kwa abaka ba parliament so kompeyo babiri. Abaka ba parliament? Bali babaka ba parliament. Kwa bombuuzizza. Bali babaka bagambye nti ba Kiboggwe. Bali babaka ba parliament sijja kubamenya. Sijja kubalabisa. Sijja kubalabisa. Naye anti kati first of all nakugambye abantu banoonya engeri y'okudiscreditingamu ekintu balaba nti kimeruse mu ngeri gye babadde batasuubira. President Kyagulanyi kyasooka okuleeta kwali kubuusa abantu nti buli kintu okisobola kasita obeera eligible nti emyaka 18 ogiweza minimum qualifications ozirina kitegeeza osobola okukulembera abantu weewaawo okubeera nga omuntu ali inexperienced mwekiri nti omuntu takulemberangako wantu mwekiri naye our party recognizing olusi challenges recognizing ebizibu okusoomozebwa okumu kwe tulina okutonotono okutali nga bw'olowooza kubanga ababaka ab'ekiboggwe kati Dr. Twaha Kagabo wa Kiboggwe
si doctor, si musawo. But you know you cannot be an expert in everything. Oyinza okubanga oli doctor nga osobola okuperforming eri naye nga tosobola kukola representation eyamba abantu. Nti oyo nno doctor mulamba musawo. Nanti kyenkutegeeza ebintu byakoze bikunyumira fena tubiraba. Nedda ndi mukulaga nti kubanga abasinga bawoze ekyo minimum qualifications balese ba senior 6 balese nabadde muyimbi. Nedda kati oli musawo naye ebintu byakoze fena tubirabye. Si bye ebintu ba constituent be byebenyumirizaamu. Okitegedde kyengamba kubanga abasinga kye bateekako bagenda ne banokolayo bano mikwano gya president nti ate ono yali muyimbi kati naye najja mu parliament naye ng'ate abasinga bastayinze true to their word. Titebali mu zino professions bani mulowooza ez'akabi ne bastayinze true to their word. Ate president kyasinga okukubiriza abantu akubiriza nnyo naffe just bannakibiina wadde tetuli bakabaka parliament oku adding a value to ourselves. Mweyongereko omutindo akubiriza abantu abaana okuddayo okusoma. Tulina ssebo ne School of Leadership National Unity Platform. Era nkukakasa nti 2026 abakulembeze abagenda okujja ate babanguddwako mu leadership. Kikulu nnyo. Naye ate era still nsigala sikiriziganya nnyo naawe ku discrediting ababaka baffe titwaleeta ababaka b'ekibogo. Nedda kubanga abasinga mutunuulira social background ya muntu okumuyita ow'ekibogo naye kwadde example ya doctor eyandibadde owakabi. Kirungi naye mwe abaamuleeta. Ate nga amalirizanga anti kati ba outliers ze nagambye wali mu kusooka nti graph yabaya straight line ne kwako ka outlier bwe kati ka outlier be bakagabo be bakagabo tebayinza kubula mu by'obufuzi abenoonyeza ebyenfuna. Aliga mpadde ekibuuzo wadangamba mbu Nakandi, if you are being true to yourself, rate performance y'omubaka omukyala woyagala okudda out of 10. Omubaka sijja kumuratinga kubanga mu by'obukulembeze tulina kye tujja conflict of interest. Omubaka kyandibadde kirungi gwe okumuratinga oba abatulaba nti goyinza omuwa entono because weegwanyiza. Naye nze saagala omubaka mu rating loose and fairly olw'okubanga ekifo kyalimu kyekifo kyentunuulidde naye nga kyembakakasa nti obukiise n'obuweereza nja kuleeta obusinga ku buliwo. Do you also believe leaders are born? They are not made. That phrase is paradoxical. Leaders can be made. Leaders can be made. Are you aware that leaders are even made out of situations? Yeah. Embeera nekukakana ogamba naye embeera nekubangula. Leaders can be born out of experiences. Rather can be made out of experiences. Embeera nekufuula ekintu ekya nekumoldinga n'ovaamu omuntu omuvumu ennyo. Kati okimanyi nti n'abajja ati bagumiza abaana kati omwana talinamu training kati yalina training yajja ati. That is bravery and courage made out of experience. Nti ofunidde experience ku front. Nti ogumya omutima olw'embeera gy'obadde oyitamu. Obadde battle hardened. Nti ogenze mu kalulu kolooza nti kali free and fair. Abakuuma ddembe balabanga abakuuma ddembe. Kumbe batyobozi baddembe. Kati mwe mugenze mugenda ku rally muli mu procession eri very peaceful ya ddembe mugenda mutembeta candidate wamu. Ne babakuba muteyagasa. Ne babakuba ate bubi nnyo. Kati omubiri obwongo bu responding to stimulus. Noteka mu self defense. Nodamu survival mode. Nodamu defense mode. Kati ekyo kibeeramu ebbanga
nofuuka battle harden. Yes. Oluusi kati nawe nofuuka nawe nofunamu embavu ey'enjawulo. Kati ye leadership. Nti embeera eyinza okufuula omukulembeze. Esobola okufuula omukulembeze. Okay. Ogambe you are a statistician. Era nja okuzayoko ku results za census gye twakafuluma. Nti baatulaga nti abakyala tuli bangiko okusinga abaami. Do you think nti tukyetaaga okubanga baturifalinga as a minority group? Ebintu ebitufuula inferior, biologically inferior. Kyova olabanga era abakyala ekyali special interest group. Kubanga circumstances zaffe za njawulo. Nga bwe nkugambye, ojjukira kyenkunyumiriza eky'omwana omuwala. Yes. Nti bw'ava ku ssomero ku Mande, addayo next Monday. Akomawo Mande jja kubanga abadde mu nsonga. Toyinza kukijjawo. Omukyala yeetaaga maternity leave. Wadde n'abaami bakyadvocate nga beetaaga paternity leave okutandika okubondinga n'abaana baabwe bazadde. Naye ate omukyala experiences ze za njawulo. Osanga omukyala nga olunaku lwafunye olubuto bw'ati. Paka olubuto nga lwa myezi 6 tava mu nju. Nga tava mu nnyumba. Nosanga omulala ate nga yasigala ali okay. Nosanga oli nga buli kyali akyazza olw'okuba nti ali lubuto. Oba olw'okuba nti ali mu nsonga. So abakyala capabilities zaffe, obusobozi bwaffe bufuna okusoomoozebwa olw'ebintu ebigenda mu maaso mu mibiri gyaffe eby'obutonde. Nga tetulina kye tusobola bikolera. Kubanga nga bwe nkugambye nti olubuto olw'emyezi 9 buli omu lumuyisanga bwe lwagala. Nosanga oli nga amaze okuzaala nga maybe normally muntu amala okuzaala 6 weeks alina okuddayo okola emirimu gye. Ate omuntu nakugamba olukendo luntanyeeko. Omuntu nakugamba bwe nazaala nayisibwa bubi. Omuntu nakugamba amabere gaagaana okujja n'ennemerera okuyonsa. Kwegamba ebizibu byaffe ebiva ku butonde bwaffe bitufuula era special interest group. Ng'era tuba tukyetaaga special attention okufiibwako okwenjawulo. Wadde wano mu kunoonya women emancipation abantu bagamba nti abakyala baagala mwenkanonkano babeerenga mwenkana nga basajja nga bukimba kikola nga basajja. Naye biology obutonde tebutusobozesa ebiseera ebisinga. Then one would ask, why are you advocating for gender equality instead of equity? Gender nze ng'omuntu mwenkanonkano ze nabalabye abamisikya nabyo advocate for gender equality. We advocate for gender equality as one of the goals of the Sustainable Development Goals. Goal number 5 gender equality. Wadde nze ng'omuntu nandwadde nsinga kukozesa gender equity. Okufuna resources buli omwezi muyamba mu circumstances ze nga bwe nkugambye. Kati equity kiyamba buli omu okufuna ekimugasa okusinziira mu circumstances mbeera gy'alimu. Naye nga kyemmanyi nti the people behind the term gender equality baagala kulaba nti abo abakigunjawo ekigambo gender equality baagala kulaba nti we have equal opportunity. Nti emikisa egiweebwa omukyala gimu negiweebwa omwami. Tukyayisibwa nnyo mu mbeera egamba oyo omukazi tajja kukola kino gy'obeera ku luguudo omuntu ng'avuga emmotoka nagamba era mukazi. Kati nange nnyina omuze naye abantu tebantwala bubi, abasajja temuntwala bubi. Obeera ng'ovuga olaba omuntu akoze ekikyamu nogamba era musajja. You were a driver. Rough drivers are men. Kubanga bateekawo eyo embeera eraga nti era omukazi tasobola kino. Nti era oyo omukazi aba tasobola butakola eyo mistake. Naye ate nga si bwe kiri, abakyala tubalabye abazimbi. So nti baayagala kuggyawo eyo discrimination eri abakyala because of their gender. Kuba wa mukisa gwenkanankana. Actually gender equality is mostly about the equality in opportunity. Omukisa ogwenkanankana. Nti oli munnamawulire noono munnamawulire mwami musobola okuba n'omukisa ogwenkanankana. Nti osobola okutuula mu maaso ga TV
noli asobola okutula mu tongamba mbu gwe togenda mu field because oli mukazi bagenda kukuba kibooko omusajja yabagenda naye kati tubaleyo abakyala nga bagenda ne bagasaka byambi nti bakubirwayo n'abaami bakubwa so kati omuntu lwanga alina opportunity ereeta ebintu bingi omuntu kasi omuwa omukisa leveled ground okubeera nga asobola okulaga obusobozi bwe asobola okufuuka ebintu bingi abakyala bangi betulabye nga bankizo nnyo ne mu history y'ensi eno ne mu history ya hempeno mu history ya Semazinga yaffe eno Africa ne mu history y'eggwanga lyaffe lino nga abakyala kwegamba bataddewo fight ey'enjawulo ne batereza embeera z'abantu baabwe oba oliawo ne bakulembera n'abaami mu kutereza embeera z'obulamu bwabwe bwetunuulira ensonga ya gender equality ndowooza omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akiteeseemu amaanyi nti okay equal opportunities. I am having a vice president who is a woman. Let's have a prime minister who is a woman. Let's have a speaker who is a woman. Let's have a minister for education who is a woman, even though we still have abana bobuwala bangi nga they are not benefiting more education system ya Uganda. Tujja kubanga tuwunzikira wano show yaffe y'olunaku lwaleero era nga njagala Madam Nakandi before she says her last remarks atuweeyo akatalekeka like that ekintu ekiri very important you want bana Kampala bakwate oba bakimanye before nga tetunnasiibula abatulabye olunaku lwaleero. Neyanzege abavubuka mbajjukiza nti tugenda mu kalulu k'abavubuka. Abavubuka president atujjukiza munange bwe ngamba president bantegeeza president omulonde president Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo atali mulonde? Anti president wina Kyagulanyi Ssentamu. Nanti nze kubanga gwe mmanyi omulonde ye yalayizibwa. President omulonde. Kale tugende mu maaso. Kyagulanyi Ssentamu. President atujjukiza nnyo okwettanira obukulembeze. Tuleete eddoboozi lyaffe ku mmeeza tusobole okukyusa embeera zaffe n'okukyusa embeera z'abantu abatwetoolodde. Abavubuka mbakubiriza okwenyigira mu kalulu k'abavubuka akabindabinda. Nomination ziriwo mu gwa 6 naye tugenda kuba tukebera enkaala z'abalonzi mu guno omwezi gwennyini. Kwegamba tulina okufuna interest mu kalulu kano okuva ku buli kyalo. Ngenda kuba nkolagana ne bakulembeze bannange mu kibiina ne mu bitundu byammwe ne bitundu abantu gye bawangaalira tubeere nga tukunga abavubuka okwetereza okubeera nga benyigira mu process eno. Nakusuubiza nti emiruka gya Kampala gyonna division za Kampala 5 wamu ne Kampala nga city oba district obukulembeze bugenda kuba National Unity Platform. Bwe wakyogedde nze nninze kukuleeta ano ng'akalulu kawedde mbikujjukize nange. Tugenda kubuwangula obwo kubanga tuli beteefuteefu. Kati ekirala kyenjagala okukubiriza abazadde. Abazadde waliwo ensonga ennume nnyo era bwe nfuna chance njogerako. Lwaki tulina ekizibu ky'abaana betugamba ba teenage mothers abasinga abeera yafuna olubuto olusooka nga muto omuzadde n'amuwaayo afumbirwe. Ekyo ekintu abazadde nsaba tukikomye. Kituufu omwana okufumbiza abaana batanneetuuka. Omwana bw'abanga afunye olubuto oluusi olw'embeera ebadde ewaka oluusi tafunye bukuumi bumala oluusi waka badde obwetaavu bungi nga naawe tomukugira kugenda gy'ayagala aleete akasente ewaka n'afunirayo embuto tomukkiriza kufumbirwa. Tofumbiza mwana atannaba kwetuuka bannange. Omwana bafuna olubuto nga muto myaka 13 myaka 14 aba akyalina chance esoma. Babanga amaze okuzaala muzzeeyo mu ssomero. Omwana obonamu chance ey'okubiri ebiseera ebisinga tukirabeeko ajja kwetereeza. Naye
bw'ogamba nti omwana agenda afumbirwe olw'okuba akoze ensobi eyo esoose ojja kumuleetera okuzaala abaana bangi nnyo ku myaka emito ate akugire byandibadde atuukako ebiseera bye by'omu maaso abyonoone ng'akyali muwala muto. Neeyanziza nnyo neeyanze. Wow, thank you so much okubanga otwegaseko olunaku lwaleero ku Mighty Drive. Tubadde twogera nsonga z'abaana bawala abavubuka n'abakyala okutwaliza awamu ng'ate emphasis tugitadde ku Kampala wano because ya expressing the interest okubanga representinga abakyala ba Kampala district. Ndowooza ensonga oziwulidde bulungi nnyo ekansubire nti ate gwe munnange mwana muwala muvubuka ofunyemu ekyokuyiga gwe abali tamanyi nti ate akalulu k'abavubuka kabindabinda ate munange naawe information gitwala if you want to participate endowooza ke kadde ogende otandike okubanga oteekateeka ground abantu bakumanye sobola okubanga ate onoonya akalulu bulungi nnyo. Nja kubeebaza abaddeko abatambudde naffe okuva wali we tutandikidde ku ssaawa 2 ate paka wano tugenda okubanga tuwunzikira show yaffe ku ssaawa zino 4. Mubadde balabi balungi nnyo era nja kubanga ate mbaagaliza olunaku olulungi tusinkana olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 nja kuba tutudde ate mu buwangwa n'ennono. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.